ke kadde we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV. Omuweereza wo nze Lubega Micheal. Enkuba yatonnye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyatonnye mu bitundu ebyo eby'ejjinja yawezezza milimitaza 5.1 n'obutundutundu 2, Lira milimitaza 3.7, Soroti milimitaza 2.3, so ng'ate yo mu ggulu zaweze milimitazi 5 n'obutundu 6. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva ku nnyanja ey'Ebuyindi nga zoolekera eggwanga lyaffe okwokossa n'empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale ekyaleeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagiriza mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala akasana kajja kwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 31 mu kitundu ekyo eky'Ekasese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku diguli za 30, so ng'ate ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mu kitwalidde. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 29. Olwo yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne mu Dubai tusuubirayo enkuba okutonnya, so ng'ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku diguli 7 gwokka. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.